Ffenna tukimanyi nti olunaku olw'eggulo kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni babadde mu kulayira nga bagenda mu maaso n'okuba nga balayira okukiikirira ekisanja kino eky'omulundi ogw'omusanvu bukyanga gavumenti ya NRM etwala buyinza okuva mu 1986. Kakati nno mu baalayidde General Moses Ali era nga naye kabinenti minisita ku luno naye teyalutumidde mwana enkoko yagikutte mumwa. Newankubadde okulayira kwe okw'omulundi guno kwabadde kwa nkukutu, kwabadde kwa bunkenke mu bubba. Era kigambibwa nti veteran era munnabyabufuzi General Moses Ali yatutte omwaganya okubanga alayira asobole okuba nate era ng'akiikirira abantu b'omu Adjumani West Country mu kisanja mu parliament eky'e12 nga kino nno yakikoze olw'okwongerayo political career ye. Newankubadde Moses Ali ono asaavinze mu gavumenti ez'enjawulo, asaavinze mu decades ng'agenda asaavinga mu gavumenti ez'enjawulo. Bukyanga gavumenti eno ejja mu buyinza yasanga olwedde General Moses Ali yasaavinga dda mu gavumenti zeyasangawo Mwami Yoweri Kaguta Museveni tannalumba nansiko, era yeewuuyo paka kaakati akyali mu parliament ali mu kuteeseza abantu be Adjumani. Era ali mu kisanja kye eky'e12 nga mu parliament y'e12 ng'agenda mu maaso n'okubateeseza. Oli ku UG Update Civic Sinziro okubanga otuwuliriza gwalegala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko. Moses Ali ow'emyaka 87 kati egy'obukulu yazaalibwa nga Aprili nga 5 mu mwaka ogwa 1939 mu Adjumani District, era y'omu ku members abakadde abagenda mu maaso n'okubeera nga be bamu ku cabinet ministers. Jjukira nti nno mu cabinet gye twogerako yasaavingako nga second deputy prime minister, era deputy prime minister and deputy leader of government businesses from 2021 paka omwaka ogwa 2026. Twogera ku General Moses Ali. Wuliriza, obutafaananako nga ba members balala mu parliament abagenze maaso n'okulayira mu parliament nga bayita mu main interest nga public ebalaba ku mukolo ogwabaddewo ogw'amaanyi. General Moses Ali okulayira kwe kwakwasaganyiziddwa mu ngeri etaategeerekese, mu ngeri ey'okwebuzaabuza. Bagikutte mu ngeri yakiyita mu luggya, era ababaddewo ng'abajulizi nga Moses Ali agenda mu maaso n'okukuba ebirayiro mu kusaavinga mu kisanja kye eky'e12 mu parliament. Clerk wa parliament Adolf Mwesigye ono nno y'omu ku bajulizi ababaddewo nga General Moses Ali agenda mu maaso n'okukuba ebirayiro nga wagenda okusaavinga abantu ba Adjumani. Jjukira ono tasobola na kuyimirira, tasobola yadde okuyimirira. Ye ate lwaki tuba tugende wala? So kulaba akatambi kano n'oluvannyuma tujja kweyongerayo. Tuli ku General Moses Ali. Kakati nno kigambibwa mu mbeera eyo yennyini gy'olabye gy'alimu akyagenda mu maaso n'okusaavinga, era nga bakugamba asaavinga disitulikiti ya Adjumani, era y'emu ku bakulembeze mu bitundu ebyo omulonde aba Adjumani gwe baalonda okubakiikirira mu parliament. Newankubadde talina kigambo kyasobola kuvaamu, newankubadde tasobola kumumunyaamu kigambo, naye bo bagamba yewaabwe yagenda okuba nga abakiikirira mu parliament. Kakati nno nkugambye ye okulayira kwe kwabadde weekutyo bamukukusizza bukukusa, yayise emmanju era n'atwalibwa eyo mu kikuukuubu gye bamulayiriza. Naye bagamba olw'okuba nti nabadde bayinza obbabuuza akana n'akataano nti ono yalayiriddewa, kye babaleeta Adolf Mwesigye abeerewo ng'omujulizi kiraaka mu parliament, abeerewo ng'omujulizi nga Moses Ali agenda mu maaso n'okukuba ebirayiro.
oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuuliza gwatana tuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako tukyagenda mu maaso abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ntegeeza mmwe abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu UK, USA, abali mu Germany, abali ludda wa mu Africa nammwe mbatumiddeko nnyo, nammwe abali mu South Africa, abali mu East Africa muna bagenda maaso n'okutuninga Yugi Update TV mategeeza nti mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo. Sooka weetegereze. Akatambi ako kakulaga embeera z'omukulu Moses Ali. Kakulaga embeera z'omukulu ono ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayambibwa nga n'okuyimirira tasobola nga bamuwalabula buwalabuzi. Omukulembeze omulamba. Twebuuza gavumenti ya NRM lwaki ekyagenda mu maaso n'okukola enkola eno ey'okulemeza abakulembeze mu buyinza ate nga batuuse mu retirement age. Ekyewuunyisa ababeera bakyalina obusobozi okusaavinga eggwanga tebayimiriza oba tebalitayalinga, naye ate abatalina ono wenjagala okitegeerere. Tunuulira bonna bonna ba generals abali mu magye bagenda mu maaso n'okuwummuza. Njagala obeetegereze bakyalina embavu ate era bakyalina kibongera ku institution eya UPDF naye ne bagenda mu maaso n'okuyimirizibwa. Kati n'otunuulira eno abali mu kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga basaanidde okuba nga balitayalinga nga n'okuyimirira tebasobola. Gavumenti nesigala ng'eyimiridde wamu nabo mu bagende mu maaso n'okusaavinga eggwanga. Oba ekyo okitegeera. Kati kikulaga ki? Kikulaga nti bano abagenda mu maaso n'okuwummuzibwa naddala abali mu magye waliwo ensonga eri emabega w'ekikolwa kye bagenda mu maaso n'okukola nga beefuula bagenda mu maaso n'okukola retirements z'abano, naye ng'ekituufu baagala kubawummuza buwummuza olw'ensonga nti bali mu fiya, bali mu paniki, bayinamu okutya. Ekyo ekintu njagala okyetegereze kubanga tulaba bangi nnyo mu kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni abasaanidde okubeera nga bawummula. Tulinamu Kasayija ono nga yaani, tulinamu Kiryowa Kiwanuka, abo bonna baatuuka dde okuwummuzibwa ne gavumenti tebajjaako maaso ebigambo ekyabaagala waawo. Can you imagine omuntu n'atuuka mu mbeera eno naye n'osigala ng'okya ogamba asaavinga
Okay. Sasa gradite aleto ra. Okay. Okay, mbayo nagambye dda oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza gwe ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza embeera bwetyo bweri embeera ya bunkenke embeera bwetyo bweri tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza agalo otweyungako nagambye dda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako nkugambye nti nno mu kulayira teyalayidde ng'ababaka balala ye bamuyisiza mu kamooli lwaki bagamba nti olw'embeera ne challenge z'ayitamu General Moses Ali yavugiddwa kiwayo oba kipayopayo n'ayisibwamu mu parliament paka mu basement eyo nga tayisiddwa mu entrance kigambibwa nti yayisiddwayo nga security tennabeera kujja ng'emu assisting oba ng'emuwa assistance n'atwalibwa eyo mu chambers nga public tennaba kubeera ng'etensioninga ku ye tebannaba kuba nga bamukubako maaso na medias kusaasaanya mayitirege bamuyisizaawo kipayopayo zu paka mu basement eyo gye yakubidde ebirayiro ne kiraaka wa parliament n'agenda maaso n'okubeera nga witnessinga nti ono amaze okuba nga akuba ebirayiro bye okusaavinga district ya Adjumani. Can you imagine? Moses Ali munnabyabufuzi era nga w'amagye era nga w'otunula mu ndabirwamu mu military career ye mu Uganda bukyanga Uganda efuna independent mu history kigambibwa nti Moses Ali trained lawyer mulamba ya traininga eyasomera e Makerere University era ya receiving military training mu Israeli ne mu United Kingdom. Moses Ali ya raisingibwa okuva mu government ya Idi Amin Dada mu regime eyo we yaviirayo kubanga amanyikibwa eyo gye yasavingirwanga Minister of Finance and later Minister of Interior. Nkugambye nti bukyanga abeerawo government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni agisinga n'ebisanja byakasavinga Uganda niye engabo agirumiza maanyi akyaganya okuta obuyinza newankubadde oluvannyuma ya failing out oluvannyuma lwa government ya Idi Amin Dada okutwalibwa akakukola tondeka nnyuma neberekulira era Moses Ali teyabandaaza n'abiteekamu engatto paka mu ekizayiro n'awaŋŋanguka oluvannyuma lwa regime eno okurapusinga mu 1979. Moses Ali we yali amaze okudduka mu buwaŋŋanguse yakomawo leeta mu Uganda National Rescue Front UNRF. Kano nno kaali ka gurupu kabayeekera akali kawangaalira era nga kooperatingira mu West Nile nga tannaba kubanga asayininga endagaano ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni kuyingira mu gavumenti ye mu 1986 yali asaavinga akabinja k'abayeekera akamanyikiddwa nga Uganda National Rescue Front nga kaali kaoperatingibwa mu West Nile. Wuliriza kati n'oluvannyuma mu 1986 Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amusaba amweyungeko era ne basayininga endagaano asobole okuba nga alwanira National Army mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza emyaka gyonna abadde asaavinga nga senior government positions omummusane n'okuba nga portfolios mu tourism mu trade saako ne mu international affairs byonna abaddemu okwongerako okulinnyisa ku madaala ge asaavinze mu multiple terms nga deputy prime minister mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tuli ku General Moses Ali gwe tuli mu kwogerako omusajja agambibwa okubanga embeera gy'alimu mbi nnyo yeetaaga kubanga awummuzibwa teyeesobola ne bw'ali wennyini mu bulamu bw'alimu ali mu buyaayaanira mu buyaayaanizi
era alinga ali mu kibonoobono, ali ku kibonerezo. Naye abantu b'Ejumani bagamba yoyo asaanidde okubeera nga abasaavinga era is their man, bamubeererawo nnyo buli kimu, newankubadde tasobola kuyimirira, tasobola kwogera, ayaayaana buyaayaanyi, tetumanyi kyateesa mu paaliyamenti. Habula nkugambye enfunda eziwera mu bisanja byonna abadde ajja asaavinga nga deputy prime minister w'eggwanga Uganda. Kaakati nno public services zazaakola zimufudde okubanga ali most influential political figure mu West Nile sub-regions era ali prominent figure mu ggwanga Uganda. Naye Mwami oli Kaguta Museveni eno ensonga kirabika agirumiza kannabwala okubanga addira bannayuganda abaava mu liberation, abali mu liberation struggle, okubanga agenda mu maaso n'okubateeka ku front line mu byobufuzi bye by'eggwanga Uganda. Gulowooza ki? Okulayira kwa Moses Ali kugenze mu maaso n'okubanga kufulfillingibwa oba kujjuliriza constitutional requirements ezaasabibwa era eziri recommended okusinziira ku article 81(4) ne 4th schedule eya 1995 constitution eyafoomingibwa era nga ewa omwagaanya okuparticipatinga mu business mu kisanja ekyo-12 mu parliament. Kati azituukiriza zino, okumala ozituukiriza Moses Ali kitegeeza kiba kimuwa omwagaanya okuparticipatinga mu parliament eyo-12. Abawagizi batunuulidde n'embeera oba bannayuganda era ne bagibalanga Moses Ali omuntu ali valuable ennyo, abalirwako ennyo era abalirwako nnyo mu institutional memories mu district eya Adjumani, nga baajuwinga bagamba nti nno ono ensonga lwaki tumulonda, experience gy'ayina mu byobufuzi n'ebya security bye bimuwa omwagaanya okubanga bimuwa refugee affairs mu northern Uganda, era bagamba nti ono ataddeyo enkulaakulana y'amaanyi mu Adjumani. Abakulitisizinga ku nsonga z'ebyobufuzi bo bavuddeyo ensonga ne bagitunuulira bati bagamba newankubadde okubeera kwa Moses Ali ku front line ya politics kabonero akalaga nti nno bannayuganda baagala nnyo ku mulembe guno okubanga baagala peace transitions, tewaliwo naavaayo kwekalakasa ku nsonga eno nti omusajja awummuzibwe bateekeko representative omulala mu Adjumani district. Eggwanga Uganda erijjuddemu emiji gy'emito. Bukyanga Mwami oli Kaguta Museveni atola buyinza 1986 emijiji gye gyaggwako dda. Katunuuliridde emiji gy'emito egyandibadde gigenda maaso n'okupresentinga eggwanga Uganda mu parliament naye nga tebaweereddwa mwagaanya. Gulowooza Uganda ey'enkya egenda kubeera etya? Mu mbeera eyo nga tukyalina abafuzi abakyagaanya okuva ku buyinza, abagaanya okuta entebe, abagaanya okuwummuzibwa. Sawa zino Moses Ali yandibadde yeebuuzibwako bwebuuzibwa, naye kati embeera gy'alimu naye omugaa nti naawummule tewali kye bayinza mwebuuzaako kubanga talina kyayogera, talina kyasobola kukola, ye kennyini nnyini teyeesobola. Kati we tutunuulira ensonga nga zino, bannayuganda kabanga kabonero akabalaga nti nno bafugibwa ku mudumu gwa mmundu. Tukkirize oba tugaane, Uganda efugibwa ku mudumu gwa mmundu. Tukyagenda mu maaso, bapolitician figures mu Africa abokipayinze emirimu emingi nnyo okwetooloola areas ez'amaanyi nga Ali, nga bagenda mu maaso n'okuyita mu military era nga ba military officers ne bayingira mu cabinet ministers era nga baali ba rebel commanders. Bateekawo peace negotiation ne ba senior statesmen basigale okubanga ensonga eno eri influential ne gavumenti. Kati olw'okuba agreement zaakolebwa tekitegeeza nti nno omuntu alina kuba kutukirako bukutizi, kubanga Moses Ali ng'akyali mu kigurupu ky'abayekera mu West Nile
yasayininga endagaano ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni okubanga amulwanirako ne basobola okutwala obuyinza mu 1986. Okyajjukira olutalo Mwami Yoweri Kaguta Museveni lwali lumutuddemu n'agamba omugezi osayininga n'abayeekera bano endagaano ne badda mu magye, obufuzi ne bugenda mu maaso n'embazza mu bifo ebisava mu gavumenti. Kati paka kati bannayuganda bakyasasulira ensobi eyakolebwa mu 1986. Okulayira kwe kutaddewo debit ku social media ne kuteerekawo discussions eri bannayuganda naddala emigigi emito nga bagamba nange gino emyaka ddala ne health condition egenda mu maaso ku Moses Ali anaasobola obukulembeze n'okutwala politics w'eggwanga Uganda. Awo nno abawagizi abali mu Adjumani ne mu Wider West Nile regions bayaniriza okukomawo kwa Moses Ali mu parliament nga bagamba nti nno alina experience era regional influencer era asigadde wa mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe era agenda kuba nga turepresentingira bulungi nnyo, bo bongedde kumuwaana buwaanyi. Abalala ne bagamba newankubadde kiraisinze serious concern ku visible freely obusobozi bwe ne ku videos ezigenda mu maaso okutambula photographs ez'ebyobufuzi ezitambulira mu activities eziyise emabega, engeri Moses Ali gy'abadde yeekwatamu, health condition ye, kino ne kiteekawo debiti ey'amaanyi nti ddala anaasobola okwapiyalinga mu parliament okukiikirira abantu ba Adjumani. Babamu bakwitisi bagenze maaso n'okwebuuza ability ne effectiveness y'okusaavinga mu parliament ekisaanye ekirala. Abalala nga bagamba bannayuganda mu byobufuzi sisitimu eno egenda maaso n'okubeera nga eraisinga heavy liberations ng'eteekawo ba liberation leaders newankubadde bakadde nnyo okulaba nga batwala eggwanga mu maaso ate ovuwe kye kitasoboka. Ekyo ekintu kiziza nnyo eggwanga emabega. Tukirize oba tugaane kubanga Moses Ali tayinza kutambula constituency eya Adjumani n'amanya ebizibu byayo. Omutwe gwe tetuyinza kulowooza mulembe gwe tuliko na bizibu byebiriwo butya bwe biyinza osolovingibwa okuggyako bamafiya bali emabega abaagala okutwala bwa bamukolerako obukolezi okubeera mu position eyo. Golowooza ki? Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuuliza. Nagambye ono asaavinze multiple terms mu gavumenti ez'enjawulo. Yatandikira mu gavumenti ya Idi Amin. Gavumenti ya Idi Amin, yes, nkugambye asaavinze ebisanja ebiwerako kuva ku regimu ya Idi Amin ng'asaavinga mu kabinenti mu regimu eyo paka gavumenti we yawunzikibwa era n'agenda mu exile. Era mu kkomawo omusajja ono yali mugezigezi nnyo. Bwe yakomawo teyatuula teyabandaaza, yakola akagurupu k'abayeekera eyo mu West Nile n'agenda maaso n'okubeera ng'alwanyisa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba yes resistant army yali egenda maaso n'okwagala okujja mu buyinza. Oluvannyuma lw'olutalo okunyitirira Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne lumuzitowako lwali lumususseeko ndowooza n'ayiiya n'agamba omugezi mwe ŋŋenda nga ngulaba n'abayeekera ntusayininga endagaano singa bannyambako ne balwanira ku sayidi yange dhani okusinga okunwanyisa ne tutwala obuyinza then ne tutandika okugabana obuyinza. Kyobolaba mu gavumenti mulimu abasajja bannantagambwako ng'oyo waakuyimiriramu tolina ky'omugamba ng'agenda kwogera bwogezi. Be bamu ku basajja aboogerwako ng'abali baleetinga okuleeta gavumenti eno mu buyinza. So gavumenti ebabalirako kinene era teyinza bavaamu mu kaseera kano. Waakiri gwe munnayuganda obonaabona kuba kati bwe tutunuulira ministries z'akulira ofiisi ye nnene. Ofiisi eyo Moses Ali gy'alimu oba gy'atuddemu erimu abakozi nkuyanja. Erimu abakozi nkuyanja era bagenda mu maaso n'okubeera nga bayimiriddewo mabega wa Moses Ali. Ekyo kye njagala omanye. Gwe gwakiraba ng'ekintu ekyennyamiza ne bo bakiraba bali okay with it ate nga ne gavumenti ekimanyi.
Kati wetubanga gavumenti yaffe tusobola ogitambuza mu ngeri efaanaganako weeti, guluza ki ekiyinza okukyukawo eri gavumenti yaffe, ki ekisaanidde okukolebwa unless nga gavumenti ewunzikiddwa, sisitimu esobola okuddamu otereezebwa, eggwanga ne litereezebwa. Nakuwadde eggulo ku speech ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni zeyayogedde ng'alayira ng'agenda mu maaso n'okwerayiza ku kisaawe Kololo. Ebintu bye yayogera mu 1986 bye bigambo byemu yabadde asuubiza bannayuganda, naye byonna bye yabasuubizza yali asobola obikolera myaka 4 g'amaze mu buyinza, naye byamulema. Kati abagamba mu myaka 5 agenda kuba asobola obbiggusa, agenda kuba asobola obbituukiriza. Gw'olaba nga kisoboka. Kati ne Moses Ali kiki kyayagala okutuukiriza mu disitulikiti ya Adjumani kyatasobola kutuukiriza? Kubanga nkugambye okuva ssaawa zino wa myaka 87 yazaalibwa ennaku z'omwezi 5 mu 1939 era n'afuuka yasaavingako nga deputy prime minister era ne deputy leader of government business okuva mu mwaka ogwa 2021 paka 2026. Ebyo byabadde bya jjojjuuzi. Bwe yali mu administration ya Idi Amin era yasaavingako nga cabinet minister era ng'agenda maaso n'okusaavinga Adjumani. Biki ebyamulema okutuukiriza omukulu ono mu myaka gy'amaze mu bukulembeze? Gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakamalako emyaka 4 mu giijo. Ye asinga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bukyanga ayingira mu buyinza, bukyanga atandika kusaavinga ggwanga. Kati kiki kyayinza oba kyolowooza kiyagala otuukiriza ekyo kyatatuukirizanga? Oli ku UG Update TV, nyongera okujjukiza ng'omukwano gwange ali eyo. Nga bulijjo tuba tuyitakoko mu comment section zaffe mukkiriza Nagawa Sali webale kubeerako. Ani omulala erinnya lyo siritegedde. Leila Hadris kandabe wano. Masereka Gerard webale kuteesa. Akasha Sharon webale kuteesa. Hakiki 1767 webale obubaka bwo butuusi. Katukomawo olunaku olwaleero, mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba. Meyande ayidera mau ananyuti.
C'était pas de caractère. Olha, muito interessante. Okay. Ah, também de cor. Ah, não. Tá sagrado, né? Aí é todo. Ah, o que? Vamos ter que ir embora.